Yes, gwache kumide ku Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga saawa zino oli ku Projan Media ate nga tovaako buli oteekayo story gobeerawo okubanga o viewinga no likinga no sharinga no commentinga gwe ng'oli mupya okubanga ofuna eggulire wano ku Projan Media kyenyiza okugamba subscribinga wansi awo waliwo akapeesa ka subscription akapeesa kaliko subscribe kanyigeeko ogenda kuba osubscribinze butereevu ng'oyongeddeko ennamba ku bantu abagoberera eno channel onaawe ofuuke memba wa family eno Team Oman Team Dubai nga siwesinze budde bungi wabula eggulire lyakagwawo katikati Siza Bafana ayogedde ebyama ekyamukwasizza Siza Bafana emabega kawo over the weekend yasobola okubanga agenda e Tanzania okuperforminga kinyajjukirwa nti ebivulu n'ebintu ebirala ebiyinza okukungaanyiza abantu mu Uganda byasobola okubanga biyimirizibwamu obutagenda mu maaso ku bintu bye bayimirize mwalimu ebivulu mwalimu campaign oby'essomero awayinza okukungaanya abantu wonna basobola okubanga gavumenti ya Uganda esobola okubanga ebiyimiriza eno gavumenti ekulirwa Mwami Museveni oba oyinza omuyiza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ono wa NRM yasobola okubanga ayimiriza ebintu ebyo ng'era ensonga gye baawa nti bagezaako okutangira oba okuziyiza okukendeeza ensaasaanya y'ekirwadde ekya COVID-19 coronavirus. So abayimbi abasinga abadde mu muggalo nga tebalina performance bakola tebalina bivulu byebakola tebalina webali bajja ssente so Siza Bafana yasobola okubanga afuna diiru n'alumba e Tanzania okubanga aperforminga Tanzania eyo yagenda yeka yagenda n'omu ku bakozi omu ku ba DJ akola mu TV ey'Obwakabaka obwa Buganda gwe bayita DJ Sean basobola okubanga bagenda e Tanzania ne bakuba ab'e Tanzania omuziki era nga ab'e Tanzania basimirirako ddala nga omumanyiziza Bafana ne stage performance ye eyo kyangaki wabula okwatibwa kwa Siza Bafana nga amaze okuperforminga ffenna tukimanyi nti Siza Bafana ye yavaayo n'alangira mu butongole nti ye wa People Power ye awagira Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert abasinga gwe mumanyinga Bobi Wine yavaayo era y'omu ku bayimbi ababadde abagundiifu ennyo okubanga bakampeiningira Bobi Wine oba oyinza okugamba NUP kye kimu ne People Power. So Siza Bafana yavuddeyo n'agamba nti okukwatibwa kwe ng'ava e Tanzania performinga kyekuusa ku by'obufuzi nti ye awagira Bobi Wine. Bigambo bya Siza Bafana yasobola okubanga agamba oluvannyuma lw'okuperforminga kumala performinga bulungi e Tanzania yakomawo ku Mutukula eboda yuke obova e Tanzania oyingirira Mutukula wano wansi ekyotera awo Rakai woyingirira so awo bateekawo karantini awo yasobola okubanga akwatibwa n'atala mu karantini wabula si mumativu nnyo engeri gye yakwatibwamu agamba nti yakwatibwanga omugwira ng'era karantini bamubonyabonyezaayo nno era si musanyufu nnyo yadde n'akatana emabega kawo bamukola ne bamutwala ne ku poliisi oluvannyuma lw'okuva e Tanzania juka kinajjukira nti Tanzania yo tebalina muggalo era ebintu bigendera ddala bulungi mu maaso abayimbi beeyo bategeka ddala ebivulu ne bikusobola okubanga bitambula ne bafuna ku ssente Siza Bafana yasobola okubanga ayongerako n'asaba President Museveni oba n'abanga amulagira nti sebo yo gula omuggalo leka abayimbi bagende bafune ekyokulya abaana ababye basobola okubanga bafuna balekerawo fiira enjala mu nnyumba ebigambo bya Siza Bafana asobola okubanga ayogera wabula kye yasinza okukaatiriza nti okukwatibwa kwe ne DJ Sean birimu ebyobufuzi si coronavirus nga bebekwasa wabula birimu ebyobufuzi era nga ensonga gyawa nti lwakubanga ya campaigningira Bobi Wine kyona ekinaaba kyeyongeddeyo ku ekyeneyongeddeko ku eno story ya Siza Bafana n'endala nababa bamutadde tugenda kuba tusobola okubanga tufunayo ka interview naye tusobola okubanga tukuwa ekigenda mu maaso mu bulamu bwa Siza Bafana obukyanga akwatibwa oba bukyanga akola e Tanzania era yakola sente nnyingi nnyo era nazo sente tugenda kuba tukola tuwayawayamuko naye atuwulire ku mbeera nga bweyimiridde e Tanzania ng'omuggalo tewali coronavirus weeyo y'omu n'oweeno oba wabula gwali ku Projan Media essaawa zino osobola okubanga okomentinga n'otubulya embeera ssaawa zino eriwo okusinziira ku Siza Bafana kyaliko ssaawa zino olisayidinga ne Siza Bafana osobola okubanga baggula omuggalo abayimbi baddemu batukuba omuziki oba naawe ogamba nti omuggalo gweyongereyo coronavirus waddala oba naawe oyinza okuba oyogera osayidinga ne bali abagamba coronavirus we Tanzania wanjawulo n'owa Uganda oba Tanzania balina kibo kye bakola ekyenjawulo ekiziyiza abantu baabwe kubanga bafuna coronavirus ate mu Uganda kye tutakola bo ebivulu bigenda ddala maaso era n'omupiira basambira ddala bulungi ng'abawagizi mwebuli wabula tujjukire emabega kaawo twalabanga Yanga FC
nga Yanga FC basobola okubanga abanjula abasambi baba bapya ngera kyali kivulu ekisawo kyajjula abantu emitwalo 6 awo ne Simba nejja n'ekikola Leopards nejja n'ekikola nga ejuke Tanzania eyo nga nyongeddeko okusimira mu komunda katono nnyo Tanzania eyo balina bo timu ezo buli timu erinayo omuyimbi ajiwagira bwotunulya Azam erina Alikiba bwotunulya Yanga erina Harmonize bwotunulya Simba erina Diamond Platinum bo ebwe batwe batambuze ekintu kyabe kati nabo abayimbi baffe muno osobola okubanga ofuna timu emu gy'obanga promotinga osobola okubanga ekintu kitambula kuba ebivulu si byakati ate n'omupiira nawulidde mu weeks 2 genda kubaguta gwatana subscribing essaawa zino subscribinga osobola okubanga weeyunga ku mutimbagano guno ogukuwa amawulire agakagwawo ate ageesigika mwebale nnyo mwebale ddala